okuviira ddala ababaka bannakibiina ki NRM abajja lwe bagenda e Kyankwanzi, ebigambo bibadde biyitingana nti Sipiika Rebecca Kadaga takyali muganzi eri ssentebe w'ekibiina era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni. Abamu ku bakiise babadde bategeeza nti Museveni omutima gumukubira omumyuka wa Kadaga Jacob Oulanyah okumuddira mu bigere. Embeera eno ebadde etandise okweraliikiriza abakyala abamu abeetabye mu lukuŋŋaana lw'abakyala wano mu kibuga Kampala. Mr. Big Guy doesn't want you there. I know very well that he will do all that he does. And when I look at these women seated here, they may stand up and talk, but I'm telling you, they are ready to melt and bend. That's what the big guy wants. I also enjoy very good relations with the bulk of the members of the Central Executive Committee. That is also what we are showing. So anybody who thinks the president doesn't support me is wasting their time. He's with me. Kadaga era ategeeza abakyala bano abasubye mu 1,300 nti ye munyenye yaabwe kubanga ebifo ebisinga obusava mu ggwanga birimu basajja. Even now there is a big woman in one of our parties who is mobilizing for the men. She started with one man and then when he got out she moved now to another man. Wabula abamu ku bakyala batadde Kadaga ku nninga okulemerwa okuvuganya n'abasajja ku bifo by'ababaka ba palamenti neyeesiba ku kifo ky'abakyala. The criticism that you get that for so long you have come on a ticket of a woman member of parliament. Why is it so difficult with you to tackle it out with the men? Let me tell you that there is no guarantee that if you stand on the district seat you will win. Ku nkomerero y'olukuŋŋaana luno olumaze ennaku 2 ababaka abakyala basizza kimu nga nkuyege okuwagira Kadaga okweddiza ekifo kya sipiika. The women members of parliament of the 10th parliament unanimously, both yesterday and today, have shown support for the Right Honourable Speaker Kadaga. They have endorsed her for the position of speakership. Okulonda sipiika kwa kubeerawo ng'okulayiza omukulembeze w'eggwanga kuwedde omwezi ogujja. Herbert Ziwa, NTV Akawungeezi.